kati ate feze emboko twali twazeetegekera dda fe select emboko twazeetegekera kuba kyekyamaanyi kye basobola okukola kukubayo ku kibooka akube wano buno bugundi buno akugirezo bibiro babiryeebula dda oba okitegeera eno magalo naye ogenda olaba nga kyasobola okukola ekyo kyakomako n'omukanga mu bwoti agenda kwokingamu mundu ekiteeza tasobola oba okitegeera ye kyamanyi mundu oba okitegeera kati ate nze nijja ne tojja mu fiya yaki ye mundu kuba mmanyi sina kyokozi nkoze tosobola kunkuba masasi oba okitegeera twatyanga ekyambala ekyo ne tojja mu fiya y'engoye kubanga nange nsobola okwambala olwo olugoye nimbanga ye nabuno babutungako butonzi oba okitegeera nabino babitungirako bitungizi naye loosigala yegwe selekita toyina kyokyukako luno olugoye lwoyambadde nange nsobola oddwambala nembanga ggwe sirina kyenkyukako so leka kwewanika olw'okuba oyambadde zino engoye ate wenna okusanga nga tozambadde. Sinnaba kutandika nkyayinayo okubeera nga mmulaawa byebimu ku bigambo ebyakozeseddwa General Muhoozi Kainerugaba mwezo tweet empitirivu zyakoze olunaku olwajjo okwawukanako oba oliawo ne bannayuganda bwe babadde balowooza nti General Muhoozi byakola aba asaagirira olunaku olwajjo yakakasizza nti abatasaaga ne byakola aba abimanyi bulungi nnyo. Abaffe ensonga eno eva luddawa tujjukira nti Eddie Mutwe yakwatibwa ennaku nnyo eziyise emabega n'akwatibwa ku mukolo ogumu emukono era amawulire gano ga breaking wa President Robert Mitembo Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa National Unity Platform ne galyoka gasaasaanira omutimbagano n'emikutu egy'enjawulo. Ebbanga libadde liyise ng'abantu buli omu atayipinga free Eddie Mutwe wabula nga tewali kanyego ekyaleetera abantu okubuuza ebibuuzo omwogezi wa poliisi wakati mu kuwuniikiriza bannansi n'agamba nti tamanyi mayitire ga Eddie Mutwe tannaba kufuna kumanyisibwa oba okubeera ng'afuna ebiragiro okuva eri abo abamusingako. Bannayuganda ne beebuuza poliisi bw'ebanga yeeteekeddwa okubeera ng'ekuuma abantu n'ebintu byayo omutuuze w'eggwanga citizen abula atya ne mugamba nti nno temumanyi mayitire ge n'atwala ennaku 2-3 nga talabikako. Ekyewuunyisizza bannayuganda ye General Muhoozi okuvaayo ku mukutu gwe ogwa X n'ategeeza nti Eddie Mutwe nze mulina era ali mu basement yange muyigiriza Lunyankole oba ayiga Dunyankole. Bino nno yabyogedde ng'akootinga ebigambo ebya His Excellency Bobi Wine byawandiika ku kibanja kye ekya X kw'ossa ne Facebook bwe yawandiika nti Comrade Eddie Mutwe has just been violently abducted from Chiwango village in Mukono district by armed men in SFC uniform traveling in a Toyota van. Na quoting a drone. Ebigambo bino General Muhoozi kwe yagenze n'ateeka obubaka bwe bwasookedde ddala ng'ayanukula Bobi Wine n'agamba nti nze mulina ali mu basement yange agenda maaso n'okubeera nga ayiga Olunyankole era n'agamba nti gwoddako. Ebigambo bino abigamba Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ebirala bingi ebyayogeddwa. Abaffe tuyina obubaka obw'enjawulo. Abantu bangi ensonga eno bagitutte mu mawanga. Oyinza okwagala okukiwakanya nti tekiriiyo naye bwe kifaanana era bye bigenda maaso ku mutimbagano. Mbadde ntunuulira obubaka obwa Lumbuye avuddeyo n'abaako ebigambo byayogedde mu ddakiika emu katusooke tufune ebisooka then tujje oba oliawo. So in fact katusooke tukole bwetti tujje n'ebigambo bya Lumbuye nga wagenda okubeera nga abitugamba.
Mbalamusiza ku bana Uganda mwenna buli mujjo sinziro kula akatambi kano kwetola ensi yonna kasenti muri bulungi mwenna. Okusokera ddala nze kipayo payo kubategeeza nti okuwamba kwa comrade waffe Eddie Mutwe kabadde kagenderereka Muhoozi kulaba nga ateekawo emizannyo gye gyayagala agikole ng'akozesa psychological warfare tactics n'ogezaako kutiisatiisa abantu naye okusiriikirira kwe mwamulaze ye kennyini n'agezaako okukozesa tribal statements nti amwena mu basement ye era amusomesa Lunyankole. Statement yagikoze ng'ayagala tufune okulwanagana wakati w'amawanga ne banyaba ne basaba mwenna ngenda basaba mwenna ba comrade aboogera ku mitimbagano bana Uganda mwenna buli omu akatambi kano kanakusanga ngenda kusaba n'obuwombeefu tokola video yonna ng'olumba Omunyankole yenna nedda ekintu kino Abanyankole tebakiriimu size enkola zaabwe era nabo bakivumirira. Omuntu yenna agenda okukola akatambi ng'alumba Abanyankole oba ng'avumirira Abanyankole nti baakotte Eddie Mutwe oba bali emabega w'okutulugunya banna Uganda ekyo kikyamu. Abanyankole bavudde ebbanga ddene nga bayogerera ensonga zino tebali mabega w'ebikolwa bya kutulugunya na kuwamba na kweremeza mu buyinza. Bino bikolwa family ya Museveni ng'erembera mutabani wagezaako bi expose nga please temukola akatambi konna nga muvumirira oba mulumba eggwanga ly'Abanyankole. Abaganda baffe tubadde nabo ebbanga ddene ekizibu waliwo ababeeteekamu abeeyita Abanyankole nga si Banyankole be bakola ebikolobero ebyo era ne beefuula nti bebbo. Naye ngenda kukusaba togeza n'okola akatambi konna ng'ovuma Omunyankole oba ng'omuyisaamu eggaali ekyo si kituufu. Statement Muhoozi gye yakoze that is a tribal card or tribal statement gye yakoze ng'ayagala tufune okulwanagana wakati w'Abaganda oba Bannayuganda n'Abanyankole. Abanyankole tebakiikirira Muhoozi ne Muhoozi takiikirira Abanyankole. Muhoozi byakola bikola nga ye ne family ye aba bamutumye bikola. Ekirala ngenda kusaba kulembeze ba National Platform mwenna gye muli mukondeme ng'ekikolwa kya Muhoozi ekyokuwamba abantu n'okutulugunya abantu nga temususserero kubanga musuka olwaleero. Nina ekindowoozesa nti mu lunaku lwaleero oba enkya nkiddamu olwaleero obunaazibira oba enkya Muhoozi ajja kuba afunye pressure esuula Eddie Mutwe wantu wonna oba muliriizinga nkiddamu webuzibira olwaleero oba enkya Muhoozi ajja kuba afunye pressure eririizinga oba esuula Eddie Mutwe wantu wonna ye politically kyaba yabaze asikowalinga olw'ensonga yaabala nti bwakwata Eddie Mutwe ne mutademonstrate nga kuvaayo kijjamuwa privilege okutandika okuwamba abantu bonna baliranye president ye kennyini ng'omuntu abenga asikowalinze nti ne bwana bakutte president teri muntu agenda kuvaayo ku demonstratinga oba kwekalakaasa. Kitegeeza nti abaalaze nti alina amaanyi mangi nnyo era ne bwana akola ebikolobero teri agenda ku Okay, ebyo bigambo bya Fred Lumboye byendowooza nti bikulu era birimu eggumba. Olunaku olwaleero okusinziira ku bubaka obuli ku mikutu gya Robert Kyagulanyi Ssentamu ataddeyo n'agamba nti Eddie Mutwe agamba nti fe Eddie Mutwe yeffe fe Eddie Mutwe yeffe agamba nti leero Eddie Mutwe enkya muntu mulala. Atujjukiza akayimba kafire Bongole Lutaaya. Today it's me, tomorrow is someone else. Atugambye wano nti mutabani wa Mwami Museveni mu bumenyi bw'amateeka agenda maaso n'okubeera nga awamba abantu abatokyalinga wamu n'okubeera nga atusigamu enkola ey'okusosolegana mu mawanga ng'ayagala otulwanyisa n'Abanyankole abatalina musango. Eddie akiikirira ffenna kuba ensonga z'alwanira z'ensonga era wakati mu kubeera nga bajja ekifaananyi kye bagendereddemu kubeera nga bamuswaza bamukakkanya n'okubeera nga bamunafuya. Kale no lunaku olwayo ku ssaawa zigenda kubeera 8 tugenda kubeerawo n'okubeera nga tutuula ku kitebe kyaffe eky'Amakerere Kavule wakati mu kituumiddwa we are Eddie Mutwe solidarity gathering wane Makerere Kavule olunaku lugenda kubeera lwaleero.
waliwo kwegamba okutuula okusala entoto n'okutunuulira oba oliawo biki ebigenda okubeera nga bitambula. Wetukoledde emboozi eno nga General Muhoozi atubuuza nti mwagala vidiyo, kitegeeza n'enkya ya leero atukedde bukeezi agamba mwagala vidiyo, ekitegeeza nti General Muhoozi yalina byonna. Ne kale katusooke tulabe ku posti ya SG David Lewis Rubongoya. David Lewis Rubongoya avuddeyo n'atugamba bw'ati, agambye Eddie Mutwe ayagala nnyo ebirevu bye, ewatali birevu bye awulira nga ali obwereere. Eddie Mutwe ye n'ekirevu kye waba takirina awulira nga ali obwereere. Mu posti eno atugamba nti ebimu ku bigendererwa dwaki bamusazeeko enviiri n'okumuleka ng'ali bw'atyo kwe kubeera nga bamumookinga, kwe kubeera nga bamuhimyuleetinga, awamu n'okubeera nga kwegamba bamuleka nga talina kyakusalawo. Nakuzanyirako akatambi k'akazibu Bashir bwe yali ayogera ku badikiteeta bwe bakola. Yagamba dikiteeta abajjako omuntu, nga posita eyo tonnagijjako, abajjako omuntu, naye omuntu oyo ensonga lwaki abaamu bajjako oluusi abeera w'amaanyi, ng'amaanyi g'alina ye kyakola kwe kulaba ng'anafuya abasigaddewo, nti olaba ntutte n'ono, akitegeeza abasigadde muli baakaceere temulina makulu era temulina kye mugamba. Kati wakati mukola bino Eddie Mutwe babimukola okwongera okunafuya abaana, oba oliawo Eddie Mutwe babadde asemberera bafuut soja ne bawulira nga balina komanda waabwe. Mu kiseera kino bali mu bbalaga nti ono gwe mulowoozaako talina makulu, tumugyeko enviiri, tumusazeeko ebirevu bye, ebyo ebibadde bimulowoozesa nti wa kitalo, era ali wano. Waliwo eyagambye nti tamanyi oba we yabadde atudde Eddie Mutwe talina mu ngoye, kozi nakyo kisoboka. Kakati General Muhoozi atugamba nti bwemba mwagala vidiyo nayo ngenda kubeera nga njibawa. Bw'obanga otunuulidde wansi wano omukulu watuteereddeyo Rubongoya agenze maaso n'okubeera nga agamba nti bino tebigenda kubeera nga they will not go down with the country. Rubongoya njagala okulaba ku posti ya Rwomushana, Charles Rwomushana. Charles Rwomushana y'omu ku bakola constitution, naye gye buvuddeko yavaayo n'atugamba nti dino eggwanga constitution ya Uganda twagikolera mwami Museveni okufuga okutuuka ye waliwulirira ng'akooye oba ng'afudde. Mu bigambo bya Rwomushana abadde addamu General Muhoozi bye yakoze, awandiise n'agamba Eddie Mutwe ali eyo bamuyigiriza kubuuza mbahi. Mbahi mu Lunyankole kitegeeza ki? Kitegeeza ki mbahi? Fenna tetumanyi. Anyway, katusome bye bawandiise. Wano n'akugamba nti n'agenda mu conversation. Bwazze wano atulaze nti Muhoozi yabuuzizza Eddie Mutwe mbahi Mutwe. Eddie Mutwe mbu okusinziira ku Rwomushana n'addamu mbahi Muhoozi. Wano wansi najja n'atuddirayo bulungi n'atugamba nti Abahutu alinga abaga nti mugende mpola muleme kubeera nga mugwa mu katego emiliyoni z'abantu ke baatuuka okubeera nga bagwamu mu ggwanga erya Congo. N'agamba nti Abaganda are getting trapped into hating Banyankole. Abaganda basuuliddwa mu katego ak'okukyawa Abanyankole. Abaganda basuuliddwa mu katego ak'okukyawa Abanyankole. N'agamba they will face the Bakonjo fate. Wana kugamba nti Abaganda
basuuliddwa mu katego ak'okukyaba Nyankole naye bagenda kufeesinga oba bajja kufeesinga entuuko abakonjo gye baatuukako. Kiki kyategeeza wano? Njagala tudde tujjukire ebyali mu businga bw'Erwenzururu gye battira abantu ng'abattamunyeera n'okutuuka olwaleero Winnie Kiiza bw'abanga ayogera akaaba maziga. Gwe wenna ali eyo bino ebigambo Charles Rwomushana byatuwadde. Charles Rwomushana ye byasobodde okubeera ng'atugamba mu kiseera kino era tutwale ebya Charles Rwomushana. Ne kale si bikulu, njagala tugende wano. Gwe wenna ali eyo njagala otandika okwebuuza leero. Minister w'amateeka and Constitutional Affairs, Minister for Justice and Constitutional Affairs, amanyiddwa nga Norbert Mao, ali ludda wanga bino byonna bigenda maaso mu ggwanga nga bigenda maaso. Abaffe Minister wa Defense ali luddawa. General Kaindo Tafire mwene ensonga muli luddawa. Bekikwatako aba Uganda Human Rights muli luddawa muzine ensonga nga bino ebikolwa eby'okutyoboola eddembe ly'obuntu bigenda mu maaso. Ekiri fane ne tubeera n'abantu abawagira bino. Mbadde ntunuulira omubaka amanyiddwa nga Goreti Namugga ng'ayogera. Goreti Namugga atugambye abadde yeebuuza nti amasiga agakola gavumenti, essiga erya parliament erikola amateeka diriwa mu nsonga ezigenda mu maaso disirise. Naye nga mu kaseera kano lyandibadde voko nnyo. Omuntu ayinza okwebuuza nti Eddie Mutwe yakwatiddwa. Yes, ennaku 4 z'amaze kati agenda mu nnaku 5. Yali atwaliddwako mu kooti nti nedda. Poliisi olwedde yo yakivuddemu yatugambye temanyi obuvunaanyizibwa bwani ku bannansi kati, kubanga omulimu gwa poliisi kuuma bantu n'ebyabwe. Kati obuvunaanyizibwa buno buzze kwani? Ani gwe tulina obukwasa? Ffenna tumanyi amagye kye gakola, gakuuma nsalo. Bwe kiba nga General Muhoozi avuddeyo, njagala kwebuuza parliament egenda kuvaayo ddi ekondeminge ebikolwa ebiringa bino. Ani ayinza okuyimirira n'avaayo n'anenya ku General Muhoozi n'amugamba kino kyokola kikyamu? Dino eggwanga mbadde ndaba omukutu ogwa Kampala Jano nga gutaddeyo ekifaananyi ekya Kano Eri Muammar Gaddafi ng'agamba nti Kano Eri Muammar Gaddafi n'amaanyi gonna ge yalina bamukukunula mu mikwesese nga bannansi beekyaye. Tuli mu ggwanga nga omuduumizi w'eggye ow'oku ntikko CDF asobola okuyimirira n'agamba nti tugenda lumba eggwanga erya Kenya. Omanyi tujja wano ne twogera ebintu abamu ku mmwe ne mwefuula ennyo abagezi nti ezo ensonga muzireke. Waliwo ensonga nga tosobola kuzireka naddala ng'otunudde mu maaso n'ebiyinza okuvaamu. Outcomes z'ekintu zibeera nkulu nnyo. Bw'oyimirira era ebintu ebizze bikola wano mu Uganda ne bifuuka ebizibu ne bivaamu ekibi, bizze tubiraba mwana wattu. Ekintu ne kitandika n'ovaayo n'okyogerako, abantu ne balyoka bagamba eyo si nsonga toteekeddwa nagyogerako. Buli kyolaba ekifuuse ekizibu kizze tukiraba nga tusobola n'okukyogerako nene tubimma amazzi. Generali Muhoozi bwe yavaayo n'ayogera okulumba amawanga nga Kenya, n'avaayo n'ayogera okulumba amawanga nga Sudaani, amawanga agalina obwetwaze, amawanga agalina abakulembeze baago, kyali kibi, kyali kikyamu. Naye abamu baali baagala tukigino walinge tukirekaawo. Abatono ne twogerako tugaa kino kikyamu, kubanga gw'oyinza okutunulira interests zo gwe nga CDF naye ggwanga, gwe nga CDF naye ggwanga. Twiti gy'olaba ku screen yawo ye mukulu gy'ava okubeera ng'ateekayo, gye mbagambyeko emabega mwagala mbawe vidiyo kitegeeza olunaku olwaleero
asobola okutuwa video ya Eddie Mutwe naye ebyo byonna ng'obitunuulira gwe weebuuze eggwanga wa weriraga weebuuze abali mu buyinza abasirise tebalina kye basobola kuvaayo kwogera ku bino biri bubeezaawo mu bbanga tebasobola kuvaayo ne babaako kye banyega kale tusuubire General Kayindo Tafiira abadde tuvoko ku General Muhoozi era nzikiriza nti ye muntu asobola okuvaayo n'agamba ku General Muhoozi nti kyokola si kituufu kyokola si kirungi era tekijja naye asirise minisita w'amateeka asirise constitution tetumanyi gye baagisuula baagifuula ekidiba omuugwa buli ayagala omumwe ajja n'ajja baatira kasita ajjamu akawaayiro akamukolera ng'akola ekyo bamemba ba paalamenti ebibakwatako buli omu asirise jaga tusooke tufuna akatambi ka Goleti Namugga ng'ayogera ku nsonga eno then tujje ate tubeeko ensonga endala ze tuggusa ebigambo ebitambula ku gye tuyita X former Twitter ku nsonga za Eddie Mutwe n'ebigambo omukulu wakulira amagye General Muhoozi bye yayogedde ekisooka nsaba okutegeeza eggwanga nti kano kaseera kakusoomooza eri ffenna naye mu ngeri enjawulo abakulembeze babaka ba paalamenti ba ministers naddala minister wa justice and constitutional affairs minister wa defense bino byonna nga bitambula bigenda mu maaso mujjukire nti tulina ssemateeka atufuga kitukakatako ffe ng'abakulembeze okukuuma okuprotectinga abo be tukulembera kyabulabe nnyo okubanga tweets zino zigenda mu maaso nga teri anyega ffenna tufuuse bakyesirikidde tetusobola kubanga tuli bakulembeze mu ggwanga eritakyagoberera mateeka badde wano nga ntunuulira mu constitution chapter 12 defense and national security nga ntunuulira Uganda People's Defense Forces balina kweyisa batya parliament erina kukola ki mu kaseera nga kano tuzzeeyo ku mulembe gwa safe houses General Muhoozi n'ogamba nti ono Eddie Mutwe ali mu basement yange ali mu kuyiga lunyankole kate akaseera kano mulaba nga atudde ku toilet zino office zikyalina amakulu ate mwana wattu n'endaba nga waliwo bawagira kino kitugatta oba kitwawula gwatuddeeyo ng'olaba oli agamba ono ali eyo ayiga lunyankole mwe temulaba nga waliwo omuwaatu ogugenda okuteekebwawo wakati w'amawanga munaatandika olutalo lw'amawanga mugenda kumalako nalwo ng'omukulembeze ng'omubaka wa paalamenti mpita abakulembeze bannange bonna tuveeyo tukondeminga ekikolwa kino bulijjo bayita paalamenti mu luwummula bino ebitambula mu maaso n'ebigambo ebiwanyisiganya actually kino kyakusoomooza eri national security kyakusoomooza eri obutebenkevu bw'eggwanga paalamenti bulijjo eyitibwa olw'ensonga ezimu endala okuvaayo mu luwummula nze ndowooza kano kaali badde akaseera tuyite paalamenti ekomewo tutunule mu conduct of the CDF abamu muyinza okutya okubyogera naye njagala okubategeeza lino eggwanga lyaffe teri alinako monopole bino byonna bitambula future y'abaana baffe n'abazzukulu betuddidde mu bigere tebalikkiriza nti embeera bweti etambula nga waliwo abakulembeze abaawa obuyinza abaalayira okukuuma ssemateeka nga basirise busirisi article 3 eri very clear tuteekwa ffe nga bannansi okuvaayo okulwanirira ekitiibwa kya ssemateeka ng'etyoboolebwa so nganze omukulembeze mbakunga mbakubiriza ng'abakulembeze tugenda kuweebulibwa ekitiibwa kigenda tuggwamu bannayuganda bagenda tulaba ng'ekitagasa nga babonaabona wetuli tutudde ofiisi baazituwa bigambo by'omubaka Goleti Namugga byendowooza nti bikulu nnyo era byankizo